nga we nakugambye nti Desebunyazi nako lubatambulidde bulungi. Yes, oyo gwolaba ye Amal Musuuza, oli ye Alia. Wansi awo waliwo mama waabwe Rema Namakula nga bayigiriza omukyala nga wayina okuba nga asanyuka emmere. Byonna byonna tujja kuba nga tubiraba. Omukyala Faridah Nakazibwe Avudeyo leero n'agamba nti ku lunaku nga luno olwa independence kambeeko ne kyenjogera nti bantu mmwe nga mumpisizaamu eggaali. Byonna byonna nja kuba nga mbikotosaako mu bujjuvu. Tulaba Bujingo yeeyongedde okweriisa enkuuli bannange. Bujingo wakuba Bobi Wine left right, oluveeyo adda ku Teddy amuyise sitaani, bingi nnyo nenga byonna byonna nja kuba nga mbikutuusaako waneno. Ate ye mukyala Mawulana yeewera nkolokoto naye ate ne Mawulana tatudde, agamba nti tokyali mukyala wange, siraba lwaki ontambulirako. Mawulire mangi nnyo nnyini ddala waneno gogenda okuba nga ofuna abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamwanukula. Ate wetuddako mu politics waffe wanene mu ggwanga Uganda, bingi nnyo nnyini ddala byengenda okuba nga nkutuusaako, naye kugamba nti mukwano oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awo nno tweyongereyo mbenga nga kutuusaako mu bujjuvu. Yes, tulaba nti omukyala Faridah Nakazibwe avuddeyo leero n'agamba nti ku nnaku nga luno olwa meefuga kambeeko n'obugambo bwe mbagambako. Gambye bantu mmwe munsabudde nga ndi eyo mukama oli ntunula, munjogeredde kino ne munjogerera kiri ne munkuba left right nga nsirise, ti naye olwaleero ndowooza kekadde njogereko nammwe biki byayogedde biibino. Amazima gali nti mbadde wano ne neegamba nti naye bwe mbabuuzaako nfa nga mbadde mu kamooli nembalengera abeevuma ne beevuma, abavuma ne bavuma, abalwana ne balwana, ne mwerangira ne mwewemula ne munsalako omugambo nga mbalaba. Leero ku independence ne ngamba naye bwe mbuuza ku bantu bano nfa bannange mwasiibye mutya oba musiibye mutya. Mbalamusizaako happy Independence Day Uganda. Mwebale kubaayo, but most importantly mwebale kunjagala. Thanks for following me. Thank you. All my platforms is because of you guys. Simanyi nsonga lwaki munfollowinga entuufu. Everybody has their reasons, but the fact is nsize okubeebaza. Thank you so much for following me. I want to come back. Mbadde nnyo indoors. Yo. Newa omwaka mulamba to myself and to my kids, especially my son. Alinjagala mbeerewo in his first 6 months fully. Nga sina wadde akanseguddeko bwe kati. So he's now 5 months. He's a big boy. Yeah, very, very big boy. Very, very lovely, and I praise God for that gift of life. Yeah. Abantu bayiza banayenga nzadde mwandagisa nyine ngamba nali simanyi nti mwonna mwali munjagaliza eryana eddenzi. Ai, lwaki mwali musirise? Lwaki mwasirika? Mwali ngambiddewo sinya n'ensonga ezo nasikolako dde. But yes, I got my son. Thank you so much to everybody who played a role. Hey, boys in the Jibawa someday. But yeah, Wendy, fine. I'm pushing on, and I'll be back soon. I will be back. Nenga chisinza kundeta olwaleero is to appreciate you. Thank you so much. Continue following me. I love you. Happy Independence Day, Uganda. Oyo atulazeeko ne ku bebi we kati oyo akuze. Munnange nga tuvuddeko eyo simanyi kikyo mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola omusajja mukulu Pastor Bujingo naye amukuba left right. Simanyi kikyo naye biibino. Erabira n'okwerabira yalinyisizaako okugulu ki.
Era kuno kwe kulwadde luli kuli kwe kulwadde bana baso omusaasira afulumira okwabadde okulwadde ate kwe kulinnya bwe batyo baagala nnyo babafuula batategeera independence yaffe eteekwa kuba mitwe gyaffe enzikubira waggulu obanga obitegedde mu linnya lya Yesu independence yaffe eteekwa kuba mitwe gyaffe amagezi gakugire ukitegere nti abantu bano bonna banoonya byabwe emyaka ena egiyise bwe giba giwera leader wa opposition mu parliament lo abadde mu studio y'amawulire munnamawulire yasoma amawulire emyaka ena egiyise wetegereza obulamu bwalimu y'omu kubagamba nti baleeta Uganda empya naye mweno mwakoledde embaga mweno mwakoledde embaga yakaggwa mweno mwazimbidde amaka bw'ona omusanga mu kkubo ojja kunyumiza olina okuddira ddala ebbali akulira abavuganya gavumenti ayitewo gavumenti gye bagamba nti embi abasirikale ababakuuma ye bagiwa amagye tegava bweru mu baba wa ssente amagye ne poliisi ebibakuuma byawano ne bannabyabufuzi abali mu opposition banjagala nnyo tolina bwabagamba tebantuninga kubanga siwagira abayaayi baabwe balina okuntuninga nyina ekisinga ekyabayaayi balina okumpuliriza bw'otompuliriza ate ebyamagezi onoobijjawo bali bye babagamba biba byabwe byakwebeezaawo n'abaana baabwe nabagamba nti mwetegereza ababagamba nti babaleetera Uganda empya kiki kye bakyetaaga ne mwene enkadde neyali asembayo obwavu mu kyalo baamuggyayo bonna bagagga bonna ennyumba zaabwe kwokomya amaaso singa bw'osiriwalamu ne bakubayo omuggo oba ne bakuba tiyagasi oba n'ofa bo baba bakola era n'omala ogamba nti abasibe bonna ngenda basobolula awo opposition obogi ebatekyalina kyegenda kwogera bweru kuba wa ssente bagende bagamba bati nti balinayo omuntu mukomera baagala nnyo bakusibe baagala nnyo ofe baagala nnyo ofune obuvune baagala nnyo bakubemu baagala nnyo ekizibu kikubeeko ekizibu kyo ye kapito waabwe abavubuka mumpulirize ebizibu ebyo babaako ye kapito w'abannabyabufuzi b'e Uganda tebakola n'akamu nga tewali akubiddwa nga tewali asibiddwa nga tewali afunye tiyagasi nga tewali ayina biwundu baba tebakola naye olunaku lwe mufuna ebiwundu ebyo olunaku lwe babamenya amagulu olunaku lwe babatwala mu makomera olunaku lwe mufuna tiyagasi tiwabaawo famire yaabwe aliwono abantu babo baba babakwese dda ye yajja kubanga ye ne bajja yafuuka international figure banaamukola ki era bwe bamukwata mmwe mwenna nga babayoola mu buli nsi si mu Uganda mukka ate mu Uganda kirungi nnyo Amerika yatugamba tugirabireko bakeegeza mu yeesimbyewo mu amasasi emirundi egisukkamu ebiri ekyo singa kyali mu Uganda singa baweereza ddejje lijje lirabirire era ffe twetaaga okuweerezayo ku magye Trump ono tali bulungi Trump ono tali bulungi tuvule ku baana baffe abali e Somalia bagende tulina ensefusa esobola okukuuma Trump but anyway singa ekyo kyali wano nga leader wa opposition esasi limuyuziza okutu oyo ye Bujingo yeewera actually tavumye Bobi Wine yekka nebo avumye opposition yonna kubanga tuwulidde akutteko ku leader of opposition bingi nnyo byayogera naye nga ffe we tuli okubanga tubibatuusaako ate nga tuvuddeko eyo munnange olutalo lwa mukyala Mawulana lwoluwanvu ayina ebigambo byayogera ebitakwatagana biibino.
Omusajja ndabirira mulala nnyo mukwano. Sente zo zaagulamu poloti baby. Sali ako yadde 10. Ate wali wakayita wera omwezi gumu ne banziba. Ninga nyina okuzaawo ebintu bye babba. Baby sente zo zaagula poloti. I parent. Yeah, neto fayo mwako kujja inshallah baguna atira togenda kudamu kusasira rent. Omwaka okujja ogenda sasira bana bo school fees. Yeah. Magula nakasozo wengabi. Very ignorant. Nenkalembo wasoma. Okola ba neighbor school drop out. Mwina na guess baby. Buli lunaku oluyita bagamba bino ebigambo wammanga. Omusajja yenna nga gwomanyi nti otya komera nga gwe omanyi nti otya sosaya tokere kyade kutunulira nenga abana omusajja yesiza bwaki ne bwaki alina empisa embi ng'oli eyo ng'oli musajja owulira nkwegayiridde ng'owulira oyagala comfortable life tokwata kubo kuzaala mwana mu mukazi yenna kuba bonna abakazi bwe omukazi byakola bonna basobola obbikola. Abasajja mulina okubeera nga totya bwe kuba kusiba ng'okumanyiira n'okusiba olondawo ekintu kimu ekitiibwa kyo nga kuba n'okukifiirira osobola okukifiiririra at least okifiiririre naye obanga omanyi nti gwe bakugamba nti okumanyiira oba okudisrespectinga n'okwate kubo n'okulekanulira butala naye ng'olinganga omusibe ng'ofuuse kisekererwa bwe mwakusekerere ng'omanyi ogenda kulondawo kyakufuuka kisekererwa guma genda ozaale mu bakazi nze mbabuulira kubanga currently mweno generation mwetuli abakazi buli kimu kibawagira society ebawagira government systems zibawagira buli omu awagira abakazi ne wakola ekyobusiru nobody will come out alugere nti bannaye mukazi ngaali bwati ne bwati ate empisa z'abakazi ebiseera ebisinga mutera ziraba kala zaabwe entuufu nga mumaze bazaalamu wano nga tonda muzaalamu aba yeebikkako naye bw'amala okakasambu kali omuzaddemu abaana awo ng'alyoka ajjayo enjala z'entuufu ate era zino bazijjayo nga gwe wenyenyini gwabadde abakkiriza kana akamagiro katandikire n'okuvira ddala mabega. Nze nagamba abasajja ekintu kimu bannaaye ne oba olina ssente ne oba olina ki ofirwa buli kimu naye ng'osigaza ekitiibwa kyo ng'omusajja. Ffe bakadde baffe singa baakera ku makya ne bagamba obaye ekiriwo ekiti ffe munaye tetujja kulwana katuleke ensi yaffe ebeere nga weeri nkubira ne kati singa tukyali rudi bayi bazungu naye abantu bakwata ekkubo ne bagamba okufa kubeerewo okufa n'obutanyagwa twetaaga okwetengereza twetaaga independence yaffe. Mu abasajja ssaawa zino abasinga muli mu buddu ate obwo obuddu nga temugenda buvamu okujjako nga mwerwanyeeko bwe kuba kukusiba n'abaana bennyininyini osobola obbagaba omukazi n'omugamba mbakuwadde n'ekika kyammwe n'obagamba nze bano abaana tebabaziika wano mbazaalukuse n'amannya oba ayagala agakyuse si kyayagala kumanya. Funa pointi yange waba ayagala agakyuse at the end of the day waba ayagala n'agakyusa n'omuleka abakazi mulina okuba nga osobola omugabira abaana n'abatwala n'omulagano kyalina interest yaabo oba mugenda mu kooti bagenda kukusiba bakusibe the fact that nti banawe bajja okusiba bakusibe naye ng'osigaza ekitiibwa kyo bakusibe n'ebino omukazi byaddawo n'ayinaayina we mutaddyemu okwo okutiitira okwo kw'ekisiru olukwatako n'oŋŋaŋala olukwatako n'okulaba oti mbabuulira amazima wallahi abakazi bagenda kubalinnya ku mitwe muba mulowooza mwe amakomera baagakola gakubeerawo nga gagenda baletera kuzingiranga mikira gyammwe mu mpale kyetono kyegali mugakola ssaawa zino bali mu kubalaawa bulaayi. Omukazi abeeyo akumanyiire ali mu relationship n'omusajja omulala ne ssente z'omuokulabirira abaana bo alina ebirala byazikolamu kooti ejja emala egambye omwaka gwako ddamu muwe ssente bweziti naawe ogende ng'oyinaayina ng'ozimuwa kale kambalike. Nga tuvuddeko eyo Honorable Minister Fiona Nyamutolo yalabiddwako ng'ali mu kunyumirwa anti munnanga nti yafumbirwa omudongo naye alina okunyumirwa ne mwami we wuno. Webityo munnange
bannange bagamba nti obulamu bwa kaseera wafunamu chansi nyenyanyenyamuko nga tuvuddeko ate munange tulaba nti abanankyukakyuka balinako obubaka bwe baba batuweereza buli lunaku era mwana mulenzi agamba ki luno lutalo tulina okubeera n'ennoana wane South Africa nga bw'olya mu baddugavu olukwe bakuba sasi n'ofa kasita okolagana n'omuzungu zimu ku nkola ze baayitamu okuwangula olutalo ffe Uganda tetukuba wadde essasi akolaganye ne Museveni sigala eri kyokka n'olaba abamu ku bakomuleedi banno okutto akasajja keetisse ebitereke bya Museveni obiraba ne bakomuleedi nabo babiraba n'okakwata n'okagamba bizzeeyo zaayo ebitereke ne bajja ne batandika ate ekkuba gwe nti ate ofokasinzaawo senga tutiibwa nnyo n'omulyango ogumu ogukyali omuggule mwe batulumbira senga nagwo muggale senga batutya nnyo kyalivuddeawo ne kidda ne ku dduuka nga wagira Museveni tetugulaayo kyalivuddeawo ne kidda ne ku takisi kyalivuddeawo ne kidda ne ku booda yenwana y'olutalo kubanga kati ffe Museveni wakukwatako aba ayagala kukusiba aba ayagala kutta kuwa butwa aba ayagala kubonyaabonya kutulugunya kati ffe tulwana tutya muffe tubeere ize alwana tulina oteekawo boundaries kubanga nabo balina ebyokufiirwa batwetaaga kati bwe tubeera eno nga tetubawaamu banafuwa nnyo naye n'olaba okutta akayimbi keetisse ebitereke bya Museveni okalaba kajja akabituteekamu okagamba zaayo ebitereke bwe ate gwe oli ku bino ate gwe tubeere ku bino mukwata ne mubajja ku miguwa bino ebintu mubijjeemu emikwano ffenaffe tuyina emikwano mingi si mmwe mwekka mmwe mugiyina bakomuleedi mmwe muggulira abalaba abo okujja okutandika okutukola ki okutubeeramu naye senga tuteekawo nga ffenna tussa kimu embwambwa gwe gundi genda oba nkuwalana kasita kituuka ku struggle tusonga busonzi oba nkola ki kasita kituuka ku struggle tusonga busonzi luno lutalo lwangu nnyo naye abalusiba be bamu ku bannaffe ffe si Museveni munafu nnyo wano ku midiya abanyampi baaliyogedde abakolera Museveni baali badde nesse buli yalijjeyengayo omutwe gwe tukuba buli ajjayo omutwe gwe tukuba tetuleka kuba tuli bangi twemala Museveni anyigiriza bannayuganda bonna bali bubi n'abo abaana be bagula aba ayagala waakiri bamukube afune we yeekwasiza nti sente naziridde naye munnange eno olaba enkuba gye bankubamu omulabe waffe tutegeere bwalwana tubeere naffe n'ennwana naye mmwe muggulira abalabe baffe enzigi akasajja mukutte ekiyimbi mukutte oba ekisajja ekirese ebitereke bya Museveni mukigamba bizzeeyo zaayo ogeola bakomuleedi ako keyeetisse katono ebyo bireke bikeere tufokasinge wano nogalengera embuzi nze ngugulana n'abantu naye ng'ekingugulanya nabo nkola yaabwe ya bintu mwefuula nnyo abayina ekisa teri kisa kisinga kulwanirira ggwanga lyo kuba eggwanga lyo lirimu abalema lirimu bambi abaana abato abakula bonna oba bakoze eki oba balwaniridde basange future namu naye obuvubukavubuka bwetisse future y'abaana bammwe bugyonoona nga byebigendererwa olw'okuba bwagala kufuna kasente ne bujja n'emmoto mbosimanyi kuba luseke gwe komuleedi atamanyi kyolwanirira niwabaayo akagambako ate gwe n'ogamba ku komuleedi mbw akaleke lwaki mutuzi olutalo mulukubisa livanki nga mwefuula abatabitegeera mwana weewaawo weebale kubanga weekumidde ku NCK TV weebale kutambula naffe weebale kutuwagala era nkusaba busabi nti wobanga oli eyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga
saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde tujja kutambula mpola tujja kubanga tubikutuusaako wonna wooli wonna wosinzidde. Tukwagala nnyo era tukwagalira ddala. Tubagamba nti temujjanga okwo naye nga amawulire go tulina mangi nnyo nnyini ddala gwe weeyongera okubanga weekuumidde ku mukutu kubanga mangi gakyajja. Sigala naffe tovaawo.